نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين tubaza Allah tabaraka wa ta'ala oyasobosezza okuba nga atusizza ku luno olunaku olw'ekitiibwa era tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala awo bonna abadde balina obwagazi okubeera nga balutuukako nga bali mu mbeera etali nnungi tusaba Allah tabaraka wa ta'ala nabo abeere nga abasuusa pozi message yaffe ey'olwaleero yakubeera nti tumanya obukulu bw'olunaku luno eno olunaku luno eno tutegeera bulungi nnyo nti tulina ekyafaayo ekikulu ennyo ekya nabbi Ibrahim alayhi salam ekyokubeera nti yali agenda kubeera nga asaddaaka omwana we gwe yali amaze ebbanga nga tafuna mwana ni Allah tabaraka wa ta'ala n'abeera nti yali yamuwa omwana kale n'olwekyo ekyokubeera nti ekyafaayo kyakyuka ekyokubeera nti yali wakusaddaaka omwana ate nituba nga tusaddaaka ebisolo ekyafaayo okukyuka kw'ekyafaayo ekyo naffe abantu bwe tulina okubeera nga tukyuka okukkiriza Ibrahim kwe yalina okubeera nti yali yasuubiza abantu be nti singa Katonda angabira omwana n'omwana naye nandibadde mbeera nti mukola ki mbasaddaakira engeri yali nti musaddaasi Katonda n'atuusa akaseera n'amuwa omwana ate n'amuloosa ng'omwana akuze omwana wasinga okubeera nti asanyusa naye n'abeera n'obuvumu okubeera nti atuukiriza kiri kye yali yeeyama mu maaso ga Allah naye Mungu n'abeera nti yakyusa kati okweyama okwo abasiraamu ffenna kwetuteeka okubeera nga tubeera nako message yange ey'olwaleero kwe kubeera nti buli musiraamu yenna bw'abanga alina ekintu kyonna kye yali yeeyama nga kisanyusa Allahu tabaraka wa ta'ala kikkakatako okubeera nga okituukiriza olw'ensonga nti buli wootuukiriza ekyo kye weeyama ne Allahu tabaraka wa ta'ala naye akubeereramu. Nabbi Ibrahim Mungu yamubeereramu olw'ensonga nti yatuukiriza kiri kye yeeyama Mungu n'abeera nga assa endiga okuva mu ggulu era endiga eyo ekisa ekyo Nabbi Ibrahim kye yali ayisa ku bulago bwa Ismaili yasalamu endiga. Kale n'olwekyo singa omwana Adamu yenna yeesigamira Katonda akumalira newankubadde tuli mu mbeera ya COVID embeera buli omu talina busobozi naye ekikulu kwekwata ku Katonda buli weekwata ku Katonda woolaba obuzibu ate yakola ki ate yakuterawo bwangu. Ibrahim yasala omwana ensingo naye ng'ensingo tekutuka kyokka we yakanyoga ekiso ku jjinja ate ekiso ne kisala ejjinja. Kale n'olwekyo bwe kiba nti Katonda yalabanga obulago bw'omuntu si bwe bugwana okubeera nti busalibwa n'agamba ekisolo kyekitika okuba nga kisalibwa naye ng'ekyo kyonna akikoze kubeera nti atuuka okubeera nti Ibrahim yali atuukiriza kye yeeyama. Kale n'olwekyo abasiraamu mwenna mbakubiriza mbalaamira okubeera nti buli muntu yenna kyoba weeyamye nga kirungi nga kisanyusa Allahu tabaraka wa ta'ala beera nga okikola bwe kiba kuweerera mwana bwe kiba okulabirira abantu balala bwe kiba kuyisa bulungi bw'obeera nabo nga kisanyusa Allah Mungu naawe agenda kukubeereramu nga we yabeera mu Ibrahim. Oyo jjajjaffe ffenna abasiraamu n'abatali basiraamu bonna bamuyita jjajja olw'ensonga nti ye nabbi eyeesigamira Katonda nga ne bw'omusuula mu muliro omuliro tegumukola ki omuliro tegumwokya. So eno message eva ku Ibrahim yakubeera nti kwesigamira Katonda ne bw'obanga olina COVID nga yakutudde mu bulago n'okakasa nti Katonda eddagala sigenda digendako olw'ensonga nti ddagala gwe yalisaawo era gwe Katonda gwagenda okubeera nti okola ki omponya musiraamu gwe oba gwe atali musiraamu Katonda agenda kukola ki Katonda agenda kubeera nga akuwonya. So mbasaba ffenna tutwale obubaka buno bw'okubeera nti buli omu ateeka Katonda mu mutima gwe buli kintu kyonna ky'okola mu nsi buli okulembeza Katonda n'ebintu byonna bikola ki bigenda kubeera nga byanguwa. Kansaba Allah tabaraka wa ta'ala ffenna abatuuse ku luno olunaku abeere nga atuusaamu bulungi ate n'olunaku olulala abeere nga atuusaamu nga tuli balamu n'abo abatasobodde kusalamu nga ab'obusobozi n'abo ababadde abalwadde tusalamu nga abeere nga basuusa tutuuke ku lunaku olulala nga tuli abasiraamu abasanyufu ate ne tuba nga tufudde mu dduniya muno eno
Mungu abelenga akkiriza emirimu gyaffe, abelenga atusasula mu jjana. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.